abatuuze b'ekataza zone 7 mu Nakawanga abakulembeddwa Meya Paul Mugambe ne yaliko kansala Moses Mugisha okwera Bukedde kulaga butali mativo olw'abantu n'ekigwanyiza abeesomye okumenyako ettaka ly'ekisaawe ekyabaweebwa abaana abo okuzanyiramu. Akasaawe tukaagala tukoye ababbi bakasaawe kyaweebwayo naye olwaleero tutegeezeddwa mu mawulire nti kigenda kutundibwa olwaleero. Bantu bagamba n'ekisaawe kya Kiswa Community Children's Leisure Park bakikoleramu ebintu bingi n'okufuniramu obuweereza obw'enjawulo. Kubanga wekubeerawo okugema kw'abaana bagemera wano kasaawe, abavubuka bazanyira wano kasaawe obupiira. Tuba tugabana batugabira ebintu ng'ebyo obutimba buki wano wetuyimirira. Ate bakatwala kasaawe kano n'okulonda mwe tulondera. Bano abadde abakabi balumiriza abakulembeze baabwe aba LC1 ne LC2 okubeera babega okutunda ettaka lyabwe. Ne tubagamba bandibadde beekuba mu mutima nga tebannakulaba kyokya kubanga ekiddako tebagenda kukyagala. Tujja kusigala ku likodi nti twafirira ettaka ly'ekataza. Tuli ready okufaafagana n'omuntu yenna anaalinnya wano nti atwala ekisaawe kino ekyaweebwayo nga ky'abaana. Era abantu bakataza abantu bakiswa kye bagamba tulwane nnyo okulaba nti no Children's Park eno esigala nga Children's Park. Banyini engeri gye bafuna mu ettaka lino ne balaga n'emipula n'ebiwandiiko ebikwata ku ttaka eryo. Ekyapa kisazibwemu mangu kidde mu mannya g'abaana mukidde ku mulimu gw'ekyali kino okukola. Tugenza okulaba ng'ate waliwo ekyapa ekiri mu mikono gya Kwalikofu. Tugenza okulaba ng'ate waliwo ekyapa ekiri mu mikono gya Jiga. Kakati olwaleero ekyapa kiri mu Bank of India yegamba nti egenda kutunda wano. Babadde bakyalawo ne zireeta abakulembeze byabadde balumizibwa okubeera mu kubadde lino okubadde Kabingi Jofre, Dennis ssentebe wa LC1 Kataza Zone 7 ne ssentebe wa LC2 Segan Henry Salonga bano bannyonnyodde ku bwannannyini bw'ettaka lino kulina ekisaawe eky'abatuuze. Akasaawe kano kaweebwayo mu myaka gy'ana nga kaweebwa community ya Kiswa. Era bagikawa ne kasigala nga Children's Park nga abaana balinanga bakulinako okuŋŋaanyizaawo abaana mu kifo kino abaaba baali bakola. Naye ekiseera kyatuuka ne webeerawo abantu abaateekako ekyapa mu butanwa. Era bw'olaba vulugu ono yatandika ku ttaka nga Moses alitutte kubanga application ey'okufuna ettaka lino teyava mu zooni yaffe. Beesamudde okubeerako n'akakwate ku baagala okubba ettaka lya byotegeeza naye bali wamu n'abatuuze. Struggle ya myaka 2 kati nga tulwana okulaba nga kino ekisaawe tebakitwala. Ne tusalawo ne tukola endagaano ne State House Skilling Project okusobola okulaba nga bagenda mu maaso basomesezaawo ki abavubuka baffe. Ekisaawe kino kiweza kuyiikeemu era nga bazze bafuna okusomozebwa eri abagala okulibatwalako. Joseph Innocent Senfuba ne James Magale bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.